Abalungi abaagala tusanso balaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sooka kwetegereza wano network etera okwekyanga, so mbadde nkyetegerezaamuko wano ntuuseemukko leeta eddakiika nga 4 naye tujja zigoba tuzikwate. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwenna gye musinzira okubanga mulaba puroguramu eno. Mbaaniriza nnyo, nsaba muwulire emirembe ku ASPS muwulire Bible and Politics. Tulina ebintu bingi bye tugenda okuba nga twogerako akawungeezi ak'olwaleero. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa abeeko baayogera nabo akawungeezi ka leero, naddala okuyita mu kigambo kye ate ne mu puroguramu yonna nga bw'erina okubeera. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'E11 omwaka gwa 2024. Bingi nnyo ebiri mu ggwanga era ebimu ku byo tugenda bitunulako, tetusobola kubimalayo byonna, naye bye tunaaba tusobodde okwogerako bye tugenda okuba nga twogerako. Puroguramu eno ekutuusibwako Maureen Skin Care, ekutuusibwako Premium Dental Clinic, ate era ekutuusibwako omuzimbi. Tuyina omuntu asobola okuzimba ne bweba kalina, tuyina yuki ebyuma asobola okukukolera kukuggalawo okwokya ebyuma mu design z'amadirisa gonna g'oyagala ne gate eziri automatic n'ez'okusindika. Then tuyina owa transport abeera Sama Uganda, tuyina Urban Plumber naye waali bw'oba olina ennyumba yo ng'esaana plumbing section, please inbox me nkuwe plumber then akukolere naawe ojja kusiima. Tuyina afumba ku mikolo, bw'oba olina omukolo gwonna oba munene gutya oba mutono, waali omubuulira abantu b'olina then ne mukkaanya n'akufumbira n'agabula abantu bo, omukolo n'aguweesa ekitiibwa. Kale eyo nga nvuddeyo, olwaleero ogenda kuwandiika ekitabo ky'Abakolinso essula 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Mu Bayibuli ezimu verse 7 baagijjamu, naddala online Bible online ku masimu verse 7 teriimu. Bw'ova ku 6 ogenda ku 8 verse 7 teriimu, naye ojja kukeberako ku sayidi ey'Oluzungu. Ku sayidi ey'Oluzungu ezimu mweri, sayidi ey'Oluganda verse 7 teriimu, naye tugenda gisoma, gw'anaaba tagiina ojja giwulira wano. Bakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri lwa 7. Then ojja kuwandika Hebrews chapter 11 verse 6. Then bw'ova ojja kuwandika eky'Amateeka essula 28 olunyiriri lwa 12. Deuteronomy chapter 28 verse 12. Kiki ngenda okwogerako leero? Leero ngenda kwogera ku kizibu kya Uganda mu rigimu ya Museveni. Ekizibu bannayuganda kye tusinze okufeesinga mu rigimu ya Museveni tugenda kisoma wano mu Bayibuli mu byawandiikibwa ebyo bye nkuwadde. Bakolinso ekyokubiri 5 olunyiriri lwa 7, Hebrews chapter 11 verse 6, then eky'Amateeka essula 28 olunyiriri lwa 12. Ekizibu oba ebizibu bye tusanze mu gavumenti mu rigimu ya Museveni. Ebyawandiikibwa ebirala binaatwekoonako Mukama bw'anaaba ayagadde. Kale tugenze mu security alerts nga bwe zibeerawo, nga bwe zitambula. Okusooka bina nga sinagenda mu security alerts, ntwala okusaasira kwange, nyongera okutwala okusaasira kwange eri muganda waffe Kakwerege Ekweni. Kakwerege Ekweni, ebitundu ebitalina media bulungi biri suffocated. Kakwerege Ekweni abonyeebonye ne rigimu eno ya Museveni. Mujjukira baakamukuba emirundi ng'esatu
naye ebiseera ebyo bamuddamu ne bamukuba ne bamutwala ne bamwebasa mu mazzi mu kkomera nga ly'amazzi ne bakwata ettaffaali lya 99 ne balimuteeka ku kifuba nga yeebasa agalamidde bw'ati ne limala ekiro kiramba ng'ettaffaali lya 99 limuli mu kifuba nga yeebase mu mazzi. Bamusamba nnyo, bamutwalako emizindaalo gye n'ebintu bye byonna byakozesa. Jjukira emizindaalo egyo era ffe twagimugulira wano ng'egyasooka gye yali alina bagitutte kuba amanyi ennimi nga 8 okuviira ddala we Busoga okudda eri ennimi zaawo zonna azimanyi. Kati eyewaabwe Kweni abantu batuula n'abavuunulira vidiyo zaffe naddala eyange neya Ticha Lumbuye ne vidiyo z'abalala bonna. Kati abantu ne baba nga baagala okumanya bayingira ng'abayingira mu kibanda, so n'abannyonnyola mu nnimi Oluswayiri, Oludaama, Oluki, ennimi zeezo zonna azimanyi. So bambi ne bamutwalako omulundi ogwasooka ne tuddamu ne tubimugulira. Waliwo era olulala lwe baamukwata munno omu gwe baamukwata naye ye baamukuba n'okufa n'afa. Kati baddamu ebiseera ebyo lwakuba tetwakyogera, tubadde tuli mu kumujjanjaba mpolampola naye bambi obulwadde bweyongeredde ddala kati afukira mu kapiira. Waliwo lwe baamukuba eriiso lwe twamusindika naggulawo fayiro mu Human Rights ayinayo era twamujjanjabira Mengo, twamugje Kweni ne tumuleeta Mengo ne muconnectinga ku kitebe n'alaba Secretary General ne bagenda mu Human Rights ne baggulawo fayiro nannyonnyola byonna. Fayiro ye gyeri Wangadi ali awo atunula eno ku kkumba alaba eno, golowooza ali kumwe kumba ali ku birala. So nafuna obujjanjabi. Twagala okwebaza NUP, twagala okwebaza Bannayuganda mwenna bambi baddamu bazeemu ne bamukubira ne bamuyisa bubi nnyo. Embeera gy'alimu Kakwerege Kweni si nnungi, abonyebonye ne revolution eno naye twongera okumusabira Mukama ayongere bamuwumula olubuto olw'ensambaggereze bamusamba. Ekifuba kimuluma, amagumba mu kifuba gamuluma, bamusuzaako ettaffaali gya 99 mu kifuba. So tubadde tukyalwana, olaba obulumi obwo eyo gye yava. Kano kajja kunyonoonera gonde, kajja kunsibisa. Awo baali bagize ng'ekifuba kimuluma, awo yali avuddeyo. Ebibyo byonna baabitwala bamulanga, bamubuuza kiki lwaki avuunulira abantu ebintu bye twogera. Then nga bamubuuza enkolagana ye ne ASP Asiimwe enkolagana ki? Ekyo kye kyasinga okumukubya. ASP information agijjawa? Musajja wattu tamanyi, yandaba ku media nga yali mu ddwaliro ng'akolebwako. So ye embeera Kakwerege we Kweni gy'alimu, twongere okumusabira. Era ngenda kugezaako ennyo kuba kati embeera erabika envudde mu ngalo. Ngenda kuddamu nnoonye Secretary General ku nsonga z'omwana oyo ne banne, kubanga munne oli eyafa, ono yabadde asigazza maama wooli n'abaana okubalabirira. Waliwo ne munnaffe abadde atukwatirako ennyo, naye ndowooza ensonga tugenda giwaayo ku kitebe kubanga eri out of our hands. Kale byebyo, eyo nvuddeyo.
ebiriwo bibino muwulire bulungi ebintu byonna ebiri wano ebintu byonna ebiri ku Alien nabyogera namubuulira byonna olugendo lwonna ne mubuulira era abamaleediyo n'abamativi balimu ebyo ffe bye twamanye edda wano ku mikutu emigatta abantu kuba ffe tukulembedde bibino ebiriwo kati ebiriwo abantu bonna ng'oli mu kamera za Fangoni ng'obadde obeera mu Fangoni abo abasajja abasirikale n'abapoliisi ababadde bajjawo mwenna baba profilinga mwenna babaagala era mwenna bagenda bakwata nga tebannaba bakwata tebajja kuweera Olivia Lutaya tukwebaza mukwano webalire ddala message etuuse webale nnyo ddala nebyo Olivia ngenda byogerako ulira mwenna bagenda bakwata mwenna bagenda bakwata era mwenna babanoonya naye bannayuganda muwulire bulungi ensonga egenda bakwasa bonna si lwakuba nti bagenda basiba mu miitingi zaabwe kikino ekiriyo oluvannyuma lw'okulaba guruupu ya Alien Skin effujjo lye balina omutima gwe balina ebintu bye babadde bakola gavumenti badde ebimanyi naye nga banoonya engeri gavumenti gyeba owuninga bonna so ne basuula mu trap eyo gye mwalabye ebimusigeda bigendamu kati ne bakwata Alien ali munda ebyo mubimanyi naye ki kye baagala UPDF Police ISO Semwai SFC n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe ebyali badde ebikuuma ddembe ne militia groups ezibaddewo Museveni zazaakozesa naddala mu kumenya NUP kamera zaabakakkanya nnyo kubanga buli muntu atya okulabika mu kamera nti yakola effujjo abapoliisi abaki tebakyayagala kwenyigira mu bintu ebyo direct olwa kamera abaana ba NUP basoma kamera ate ghetto nga yasituka nnyo kati abaana bano bagenda bakwata bonna era babanoonya n'abamu babawa information bagende be reporting ku poliisi bonna babafune wamu Kayihura n'Eddamulira be babaagala Kayihura n'Eddamulira be babaagala ku lwa gavumenti bonna bamalayo bagenda bawa ebintu bino bagenda kwongera okubatendeka okubabangulamuko bagenda bawa emmundu bagenda bawa obuyinza bagenda bawa amaanyi okuparalyzinga ghetto zonna ne ba ghetto youth bonna mu Kampala n'emirirwano most especially Kampala n'emirirwano nti kubanga baana ba ghetto bamanyi ghetto kati bagenda bakozesa okukutula ghetto era okubakwata kwe babanoonya tebabanoonya ebyo byowulira bagamba bonna bamala kuggwayo bonna tubeetaaga tebagenda ku basiba baagala kubawa maanyi ge baali bawadde bakitatta era bakyogeddeko ne bagamba Museveni naye ba historicals banyiivu awo ngenda gendawo ba historicals banyiivu ku lw'ensonga eyo Kalindo Tafiire yabagaanyo kikola yabagambye no ekyo ekintu si gundi ebyo ngenda bigendamu wali wennina okubisanga kuba bwe naabibuuka sijja bigoberera bulungi so kale Kayihura n'Eddamulira be babeetaaga okubawa ssente okubawa emmundu okwongera okubatendeka okubawa obuyinza okukola kyonna kye baagala ku baana b'enkyukakyuka era mwalabye omwana omu yagamye mbu bagenda kwokya ebitebe bya NUP byonna mu Uganda omuvubuka yagambye Alien bw'atavaayo ku Lwokuna bagenda kwokya ebitebe bya NUP byonna mu ggwanga Uganda yakukalira luddawo bannange saakajjeeyo naye kyemmanyi mwamulabye sikajjeeyo ndowoozaako
Yoi ako bannange saakajjeeyo yoi. Anyway byebyo. Then mobilization gye nabagambye ey'okumobilizinga abavubuka mu Kampala okulaga nti alien w'amaanyi egenda mu maaso ng'eyita mu Kenzo, Bebekulu, Furufiga, sente zitambula mu ghetto mu baana okuteekawo embeera. Era enkya mugenda kulaba embeera etali ya bulijjo, bagenda kudeployinga abantu ba bulijjo, bagenda kubeera bangi mu nkola ey'okwekalakaasa mbuna abavubuka abarasita, naye baweereddwa sente. Then ne government edeployinge police ku luguudo olwo, then oluvannyuma alien aleme kuleetebwa abeere online. Alien bamulete online. Bwanaabaawo ebikyuseemu togamba nti nno nakulimbye, babeera batulaba. Olwaleero nninze Ssaanya atambuze SF okubalaga emmundu sibalaba. Mbadde mbalinze wonna nga mpoma eri bweti naye sinnaba balaba. Oba kati bagenda batwalawa oba kiki ekiddako. Kati bagenda kudeployinga amagye poliisi ebyokwerinda bibeere bingi mu Kampala ng'abaana badde eno badde eri bwe boogera ebusongovu. Kati alien aleetebwe online okwongera okumulaga nti w'amaanyi nga bwe bakuŋŋaanya ne banne. Era alien tebagenda mmuta. Alien tebagenda mmuta. Bwe banaamuta ng'era ffe tubayambye kubanga tuba twagala tubwokese. Alien tebagenda mmuta. Bamala kukwata banne bali bonna babamutwaleko, bonna babagatteko, babatwale babatendeke, bamala batendeka babawe emmundu. Be bagenda okukola ebikolobero nga tebalina kye batya kubanga bo UN terina kye bagamba, tebalina kye baagala bweru, tebafulumangako wadde bweru wa ggwanga yadde wa bo tobanyumiza gaboozi. Or should start from there. Kale obyakola abimanyisemu. Kale olwo alien asobola okubeera online awoleze mu code ng'ali luzira mbolo gavumenti etidde nnyo olwa following ya alien eyeeyiye ku kkubo. Byonna bipange. Kakati Ssaanya muganda wange Ssaanya omanyi alina engeri gy'ayogera nga atalina maanyi. Ebintu bye Museveni ba historicals bamusazeeko ku nsonga za Ssaanya bakahinda otafiire nga bayomba nga bagamba tebagenda kugumiikiriza nsonga eno eya Ssaanya okubookesa obwenkanidde wano. Ne bagamba Museveni tuswala bano abantu batwokesa tweyongera kuswala ekiri mu bantu nseko buseko tetukyalina kye tugamba bantu. Kakati era Museveni ne babitunulamu byonna era Museveni yavumye Ssaanya n'agamba look at this idiot. Era abantu kati abali mu bulabe full figure weeraga ng'ow'amaanyi jjo watuuse ku kooti n'oboggolera abantu n'abaserikale bonna mwe muve wawo mujjeko kamera, saagala kamera wano. Gwe ndabyeko taata Bobby owa Nuupu ng'emmotoka ye baagikutte, nakyogerako nenkibagamba emirundi gyawera, era n'ebbanga lye babadde tebannaba mumukwata security alert ye bali baagala mumukwata oba okumunyiga bamukube ebyuma bamutte nti ye mmotoka n'ennyiniyo bazzaamu abazeeyi amaanyi mbwaziukusa abazeeyi bwe bamulaba bamwegomba ne baagala gundi revolution nebayingiramu munda. Oyo simbo ya revolution mu bantu abakulu. Olwaliro mbadde njogera n'aba UPDF ne bambuuza Pato ne Sky Soldier. Waliwo omuvubuka omu owa UPDF angambye nze I was inspired by Sky Soldier. Otegedde simbo
naye kirungi ye yamulekayo mu NUP naye ng'abadde ngamba komanda tosobola kwogera ne Sky Soldier abeereyo omwana yazaawa yeddamu yekka Mwoyo Mutukuvu si ye yamukkako tewali muntu yamubuulirako nti oba owange kino kibi yatuula we yali atudde bwe yalaba ng'akooye okulya ebiwata by'embizi z'ewampuuga n'agamba naye leka nzireyo ewa taata bw'anaaba akooye ebiwata ajja kudda sijja kwogera naye omwana ngamba I was inspired by Pato alina byayitamu naye nga mu struggle waali era atera najja ne mumulaba so bw'oba oli mu struggle tobiyita ebyokusaaga olina abantu bo inspiring by historicals nga banenya Museveni olw'okukola ebintu eby'ekisiru mu mulembe guno era banyiivu nnyo olwa full figure ne balamu ebintu bye bali mu kukola era we bawakanyiriza n'ebya alien skin ne bamugamba ogenda kukola ba Merisha group ezo zijja kutuuka ekiseera zikulemerere ne baddayo emabega ku Merisha group ze bazze bakola ne baddayo ku Utoda Kiboko Squad ne bajja ku Boda 2010 Sobi n'agamba era ne bano baba omulimu bajja kuba tebannagugusa bulungi awo wennyini wakati nga bawulira nti weebali nga tunogola omu ku omu ebivubuka byakolanga mu Kiboko Squad okyayina gwolabako ne gwomanyi ebivubuka byakubanga abayitoda simanya abewa Kiseka abayitoda be bakubanga abewa Kiseka nga buli wabaawo okwekalakasa awo nga abewa Kiseka balwanirira obwenkanya nga bayiwa ebivubuka mu Kiboko Squad nga bibabe abewa Kiseka misana tuku wakyaliwo gwolabako balagawa Boda 2010 ng'otandikidde ku kitatta baliwa Sobi aliwa Sobi baali bamuwa n'emmundu Sobi ng'alina n'abakuumi Sobi bamuwako abamilitale ne Kabangali so nga bateekateeka okubayingiza okubakozesa ebikolobero basoose kuteekateeka ngeri gye banaabejjako era mubiyingiremu nga mumanyi Kayihura agenda basanga mu kkomera gye mugenda obbeera mwenna bajja bakuŋŋanyiriza mu kkomera eri mufune briefing Kayihura nedda mulira babajje waawo babatwale bababuulire bye mugenda okukola ekirala kye bagambye nti nno baswadde nnyo ku kooti jjo nga baleese alien skin omulundi ogwokubiri nti by historicals nga bagamba Museveni ensi yonna ekimanyi ono omwana abadde yakava mu State House alien yakava mu State House n'ebifaananyi n'ebifuluma nga beekubisiza ebifaananyi ku State House era ne boogera kate nti nno basinkanye Museveni ne Kenzo ne Bebe Cool mubijjukira ne bamugamba tebasobola kukola fujjo lino ku kooti bino abaana ba Kyagulanyi be bandibikoze naye Kyagulanyi atusinze atukubye goolo nti kubanga abaana ba Kyagulanyi yonna abeera ne crowd naye agikontrolinga nti kubanga abantu bakimanyi full figure akolera gwe mayinja akolera gwe be babaddewo naye ng'effujjo liringa effujjo kitegeeza ne bagamba ekirala nti ate kikoze bubi Kyagulanyi asirise alekedde ensi yeesunsulira ebintu bino saate senga ateekako eddoboozi lye ku nsonga zino ezabasanya eggundi z'abantu zijja kukazidde wa Bobi Wine naye kyabulabe nnyo okuba nti nga Bobi asirise abantu be beesunsulira olabye ebintu by'ababeesigye bye bakolanga Museveni olukola kiti nga ne babeesigye batuuza press conference theyandizeni nga beeyogeza nga abantu ne batatuwa budde kwesengejjera bintu mu nsonga zonna mu Uganda Kyagulanyi yasembayo okwogera twogera ebintu ne twogera bwe bimala okutunnyikira His Excellency Kyagulanyi najja n'ateekako ensonga tapapa bagambye ekyo ekintu kya bulabe
era bagambye kyekintu ekisinga okuba obubi Kyagulanyi kyabakoze. Ne bagamba kati asirise abantu bali mu kusunsula nsonga ku nsonga eno gye tuli tuswala ate ne Kyagulanyi asirise busirisi. Bagala statement ye ku nsonga ya Ssaanya yasirise. Ensonga ya Ssaanya, ensonga ya Olivia Lutaya yasirise. Bagambye ekyo kyabulabe nnyo ne bagambye ekirala nti waakirisenga abaana abajja ku kooti baali bambadde t-shirt za Nuupu oba obukofiira bwa Nuupu. Era enkya bwe mulaba bakola effujjo nga bambadde ebyambalo bya Nuupu, ddiru awo weevudde. Awo ddiru weevudde. Bagambye kyandibadde kirungi senga baali bambadde bintu bya Nuupu. Muwulidde ebigambo bye njogera? So, era ekintu ekyo nakyebazaako dda His Excellency Kyagulanyi njagala okuddamu okumwebaza. Siyogerangako wano kintu ne bwe mba nkyogedde ku Nuupu ne bwe mba ngikalakase. Ne bwe mba ntubbi omuntu mu Nuupu. Sifunangako kasimu kava wa Secretary General oba wa President oba wa muntu yenna nga ngamba nti ekyo wakyogedde bubi wali ogedde bwoti ne bwoti weewaawo mu Mukama waffe Yesu. Ekyo kye neebaliza His Excellency Kyagulanyi yatulekera independence oba independent. Yatuleka tuli independent mu bintu bye twogera bwongo bwaffe, magezi gaffe, research waffe n'ebyo bye tulaba. Tewabangawo lunaku dwe baali baŋŋambye nti nedda. Yo NRM abaayo ebawa guidelines eno kati ze bawadde Ssaanya muganda wange. In fact bagambye Museveni bamugamba gwe katukubira by historicals bamugambye katukubira oyo omwana Ssaanya oyo omulaba. Oyo omwana ebyo ebintu byakola abikola bigenderedde. Mbu Ssaanya yatuuse n'abagamba bw'ati. Ssaanya yatuuse n'abagamba bw'ati. Olaba nange Ssaanya oyogera nga atalina maanyi. Ssaanya ndi munyiivu nnyo tonnaba kukola kintu kye twateesa. Nsinziira wano n'ensaba n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni akkiriza atutwaleko mu rehabilitation nga bwe yali atusuubiza kubanga psychological obwongo tebuli steady. Okitegedde? Olwo Ssaanya yeegaanye ebigambo bya Museveni ebyo bye bamuwadde technical abyegaanye. Okukulira mu ghetto obeera osaana kukuwa n'okulira mu ghetto n'oweza emyaka 20 okudda waggulu oba ogwana kuweebwa PhD ne bw'obanga tewasoma. Obeera equivalent to Makererenian. Ng'okulidde mu mbeera embi n'okulira mu ghetto bw'oweza emyaka 25 kwa 3 obeera oli equivalent to the university graduate. Oluvannyuma lw'okwogera ebintu byonna yabakubye layini yiiyo. Nsinziira wano n'ensaba Ssaanya ategeera. His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni akkiriza atutwaleko mu rehabilitation. Kuba byonna bye njogera ndi mulalu. Kubanga psychological obwongo tebuli steady. Yakizagatire. By historicals bamugambye gwe Museveni va mu muzannyo ekintu okiyiye. Nabagambye temukuba Ssaanya bannange. Ssaanya alina ebintu kula kuba abyogera nga ata Ssaanya naye lwaki oyogera nga atalina maanyi bannange Ssaanya. Ssaanya olina ebintu ebibula kati abasajja bakuguddemu ebintu tonnaba bimalayo. Ebintu tonnaba bimalayo. Labayo ono. Baba kwata wamu ne Nubiyaniri. Oyo ye Buchana. Bona wabakwata lumukaranga. Nsoko bategeeza oyo Buchana ebyo bye mumulaba afaana bwatu si munene okwo kuwulubala ARVs ezimuli obubi. Ekyokubiri emmindi yamumalawo kakakazi kafuwa emmindi kabeera wali naakulabi. Oyo ARVs ogwo si mugejjo okuba kuyita kuwulubala. Ezo ARVs okitegedde kati wulira. Ye mumutima kubuuza gwe baba kwata wamu ne Nubiyaniri ne Edi Mutwe bona wabakwata lumukaranga. Ali kubukedde mumutima kubuuza gwe Munnayuganda ali eyo. Abantu bano ababiri bava batya mu kkomera. Owulira omukulu yakwata akasimu n'akubira mukulu munne bwe bakkaanya n'amugamba nti ye Nubiyaniri mumpe ne Edi Mutwe mumpe. Era ubundi bateebwa.
bano baziukunsa ne babeerayo emyaka ena daba ARVs kyezimuko daba amanyi nenda bwomu kubavuddeyo daba emmi nagamba nti omusajja Kyagulanyi obanja miliyoni 2 kanoonyo ojja kalaba nagamba nti Kyagulanyi yansuubiza miliyoni 2 ngwa mu bulago bw'omulamuzi wa kooti y'amagye obukadde obwo sibufunanga Mwalimu Museveni ajja kubaanika nnyo gye mukoma okulinnya n'okubeera obwereere bw'abanga Mwalimu Museveni yabasonyiye ekibayombya ki kale mudemu bakuyege bafuuke bantu bawo Mwalimu Museveni tebimukwatako oba yabasonyiye mwe mugende mukuyega abantu bamwe nga boolabona omukazi gwe naye baweeka ku mugongo naye nga mu Amerika babadde babaliira mu ssente kyekisinga okutiisa bannayuganda olutuuka mu Amerika ng'aga nti ebifaananyi omanyi baakuba ebifaananyi n'ebyabaafa n'abatomerwa booda n'abakola ki byonna biri mu Amerika owalalabyeko mwamutulaga wano namwandu wa mukulu Kawuma ngali ku kasawo kamu k'amanda kacuruluza naye nga gavumenti ya Uganda esasula Kyagulanyi biliyoni 3 n'obukadde 8 abaana ba mwami Kawuma bali mu kukuba bulooka kati Mwalimu Museveni bw'asonyiwa abasajja bano b'abavubuka bano ne baddeyo ne baweereza famire zaabwe ye batandikira n'alabye oyo lutaaya wa leero omaye abakazi tulina ekizibu kwagala mangu tubuukira mangu yabuuse mangu ali ku kitebe ekitebe kibadde kimuyambye eki oba baabagambye nti tujja kubawa entandikwa waliwo omunauganda pulezidenti gwatawa ntandikwa nze yagimpaako mukomera bwemba temugyagala muddeyo mu mufu zammwe ekisookera ddala bw'oba omanyi oli ku ARVs va ku mmindi kati owulira byabayogera mmwe bannayuganda abali eyo kyova olaba babeera ku bi-TV ebyo ne birediyo awo abeera ali ku mbuutikizi ku TV ne ku rediyo yabadde ali ku mbuutikizi boogera ne bannayuganda abatalina kye bamanyi era omuwira ekyo kyekisinga okutiisa bannayuganda nze mbuuza namwandu wa Kawuma atunda nsawo y'amanda nga bw'ogambye Kayuma yabalekera ki Bobi Wine kye yabajjako gwe mbulira edduuka lye yabalekera mu kikuubo nga Bobi Wine yali batwalako omuntu gw'okwotinga gw'ogamba gw'oli mu kukootinga mbu nno gw'okwotinga mbu yagambye mbu bamuwa miliyoni 2 abuuke agw'omulamuzi mu bulago wulira kino ensinziira wano n'ensaba n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni akkiriza atutwaleko mu rehabilitation nga bwe yali atusuubiza kubanga psychological obwongo tebuli steady wabula ye Butcher naye yabibuukidde ali mu kutambuza ebyo ng'oli agambye nze ndi mulalu wabula Butcher nava ku mmindi ne ARVs kozesaako kimu kubanga kyova oloota ebitiiyo bw'omira ARVs ezo omulundi ogusooka osobola teweebaka obeera oloota ebitiiyo olota bakuziika olota emiranga wowe yaye gwe genda obuze ku muntu eyali agimiza ajja kukubuulira olota bakuzinga mu mbugo kale katugende mu politics olwairo ngenda kusooka ne Balaam nsooke n'amawulire ga Kiga CBS yomulangira sooka mumundekere nzija musajja weefuge wallahi gwe olina okwefuga kansooke kugana oba byebyo obadde kinaawo nalino minisita avunanyizibwa ku baana n'abavubuka Balaam Balugahara atubuulidde nti bannakibiina kya NUP bonna 19 abaaweebwa omukulembeze w'eggwanga ekisonyiwo be bakyesabira ng'abantu era mpawo yabakakka kukkiriza misango gyali gibavunaanibwa wiiki ewedde bano bava mu kkomera oluvannyuma
kumpi lwa myaka 4 era abo abatukira ku buzindalo bwa bannamawulire basambajja ebyogerwa nti emisango bagikkiriza kyeyagalire. Balamona tulaze ne kyayita obukakafu nti ddala bano bali mu kuyagayaga okufuna ekisonyiwo eky'omukulu. Bo abuludde oluvuganya gavumenti bagamba nti ekituufu Balamu akimanyi nti abantu baabwe babatsa kuninga okukukkiriza emisango gino. Omusasi waffe katuwa ebisingawo ku ggulire lino. Oluvannyuma lw'okumala kumpi emyaka 4 nga bali ku alimanda ku misango gy'okusangibwa n'ebintu ebyokussa ku magye, wiiki ewedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bano yabaddiddemu oluvannyuma lw'okukkiriza emisango egyabasibwako. Nga bamaze okuteebwa, omu ku bateereddwa Olivia Lutaya azakinoganya nga bamukaka okukkiriza emisango asobole okuteebwa okuli n'ebintu bingi byabasuubizibwa okubaweebwa. Batugamba tukkirize emisango ffenna tubeere iko babe nga bo omusango tegugenda basinga naffe kuba batugamba we tugaana option eyaliwo twalina okukkiriza ewatali ekyo twalina okufiira mu kkomera. Batusuubiza otuwa emirimu amayumba buli omu n'ekintu kyayagala. Mu balumiriza okumukakamu mwali ne minisita omubeezi avunanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Balamu Barugahara gwagamba nti yamusanga ku kkomera n'amutegeeza nga bwe baalina okukkiriza emisango okusobola okuteebwa. Balamu era naye yangamba akimanyi omusango tetwagikola naye nangamba option eriwo kukkiriza batuwa obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune pardon. Kati olwaleero minisita Barugahara avuddemu omwasi n'asambajja ebimwogerwako. Ebigambo bya omuwala gwe bayita Olivia Lutaya mubigende nga mubiwuliriza mpola nga temubyesigamako kubanga bijjudde obulimba. Njagala kubategeeza nti Olivia Lutaya yampandikira ebbaluwa ngibalaze ng'asaba pulezidenti amusonyiwe ng'agamba yakola emisango n'ateekako n'ekinkumu kye. Ebbaluwa eyo negenda wa president ngeyita mu Commissioner General Prison nejja wano wange nemuteerako kavaleta negenda. So tewali yamukaka kukkiriza misango giri mu mukono gwe yateekako ye mwennyini ekinkumu. Ono agamba n'ekyokubakyalirako makomera gye baali bwali buvunaanyizibwa bwe nga minisita w'abaana n'abavubuka wabula teyalina kigendererwa kya kubakaka kukkiriza misango nga bwe kize kyogerwa. Buvunaanyizibwa bwange nga minisita okukyalira abasibe kasita babeera nga bavubuka. Buvunaanyizibwa bwange okukyalira abaana abasibe abato tulina amakomera g'abaana abato collection centers. Bameka balala botadde okumanya abavubuka abaffe bali baliudda wabala botadde gw'eggwanga guno gwimiridde ku bavubuka. Mu bbaluwa NTV zeerabyeko kiraga nga 15 omwezi oguwedde abantu bano 19 baateekayo okusaba kwabwe mu ofiisi ya minisita ono nga basaba omukulembeze w'eggwanga basonyiwe nti era mu bbaluwa eno bakkiriza okuzza emisango gye bali bavunaanibwa. Barugahara agamba ekyamwewuunyisa kwe kubanga Olivia Lutaya yekka yavaayo okwogera. Ako katereka ako tugenda kasanga Constitutional Court nti kye bakola kikyamu. Balamu asabye ab'amakomera bateekewo enkola ey'okubudaabuda abantu ababa bayimbuddwa kuba bamu tebasigala kyekimu. Olivia Lutaya simunenya bambi omwana mulwadde kubanga bamusibye emyaka 4 ate kubanga omuto ogwo gufunamuko obuzibu so aba yeetaaga psychiatrist. Kati Sanya ye mulamu oba bakansala kati ye Sanya ye nga mumutambuza ye mulamu kubombi ani yasabye okumutwala okumutereeza omutwe. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi akalambidde n'ategeeza nga abantu baabwe bwe bakakibwa obukakibwa. Maze esose kubanyigiriza ku kisenge Balamu ng'agendayo n'abalala bannaye mukkirize emisango gino bamwagala muteebwe kati ne balaba nga banyigiriziddwa paka ku kisenge ne bagamba waayi katuve mu kkomera kati n'osuubira nti era abantu bajja kwebaza. In fact gavumenti yali badde yeetondera abantu bano yali badde ebaliyira n'okubaliyirira kubanga yabasiba okumala emyaka 4 tolese bujulizi omusango tegutandise oba olina okwetondera bannansi abo. Eryo eggulire litereke kanyongereko n'erya CBS then tuveewo olumu wulira lino erya CBS. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana Balamu Barugahara Atenyi agambye nti ye mwetegefu okuyambako Kano Dr. Warren Kiza Besigye Kifeefe nti okuteebwa nti singa anaabanga amutuukiridde nti nga bwe yakoze ku bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform 19 pulezidenti bwe yasonyiwa gye buvuddeko ne bateebwa.
Minisita Balamu Balugahala Atenyi ennaku zino yateekeddwa nnyo ku nninga abamu ku bawagizi ab'ekibiina ekya NUP wamu n'ab'oludda oluvuganya gavumenti abalala ku nsonga z'abawagizi ab'ekibiina ekya NUP abaasibwa mu makomera ku misango nti gy'okwagala okulya mu nsi yaabwe olukwe nga bano kwe kuli Olivia Lutaya n'abalala nga bamulumiriza nti yabakako okukkiriza emisango egibadde gibubavunaanibwa basobole okuteebwa nga ye kennyini mu buntu ye yabapeerereza nti bagikkirize batere babate. Bino bijjidde mu kiseera nga Kano Dr. Warren Kiza Besigye Kifeefe olwaleero awezezza ssabbiiti nnamba okuva lwe yasindikwa ku alimanda e Luzira nga guddwako emisango egy'enjawulo mu kkooti y'amagye nga kino kyajjawo oluvannyuma lw'okumuwambira e Kenya ng'ali wamu n'Ajobedi Lutale ne bakunguzibwa ne bakomezebwawo mu Uganda mu ngeri ey'ekyama n'oluvannyuma ne balyoka basimbibwa mu kkooti y'amagye. Minisita Balamu Balugahala Atenyi agambye nti ye mwetegefu okuyamba ku Kano Dr. Kiza Besigye Kifeefe okuva mu kkomera nti bw'anaabanga atuukiriddwa ne wandibadde nga alina bannamateeka abagundiivu. Abanga bye bakola biganye bantuukirire kubanga oli taata waffe taata wa ggwanga okusaanira okuweebwa ekitiibwa n'obuyambi bwonna bw'aba yeetaaze oya mulwanyi eyeeta omuzanyirako naye tasobola kumpandikira kubanga tugambye alina balooya abasinga obulungi ye talinga bannu ye teyeeriddeeko njawulo ye yafunye Erias Lukwago n'agenda n'ajjayo n'ebintu bye Nairobi kati Erias Lukwago Lord Mayor Honorable yagambye alese Masaka Lua minisita wa justice omukyala omu ku balooya abasinga obukutivu mu East Africa kyalese yagenda okubeera lead council. Wabula omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala ng'era yakulembeddemu bannamateeka ba Kano. Obudde siina wulira amawulire ago gombi agakwata ku Balamu njagala kutandika gasunsula wano. Balamu agambye kansooke ku kana aka CBS. Balamu agambye nti nebyo yakyogedde ku Sanyuka TV ng'ali n'ekkungu mbuno NUP ebadde erya essente ku basibe nga yaleeta balooyazi nga bayintaanizi nga tebategeera bye bakola. Yalifunye balooya abakuukuutivu nga Erias Lukwago nga be bawulereza abaana n'abuuza wali olabyeko ku Erias Lukwago mu kkooti ku nsonga za gundi z'abaana abo. NUP yali ebalyako essente ng'ekozesa bayintaanizi. 1 njagala okumenyawo ekintu ky'okuyisaamu amaaso bayintaanizi newankubadde ku balooya ba NUP tekuliko yintaani. Bayintaani bakola omulimu gw'amaanyi mu nsi yonna, si mu Uganda mwokka, mu nsi yonna. Ekyokubiri, NUP bwe yandibadde erina balooya ababi nga balooya ba NUP bwe bandibeeredde ababi ku nsonga z'abo abaana nga baawoza bubi omusango ne gusinga abaana, difensi y'abaana n'ekubwamu ebituli ng'omusango gubasinze. Awo ne bagamba nti balooya baali babi kuba abaana omusango gwabasinga olw'okuba balooya baali babi. Okitegedde? Naye balooya ba NUP bagoberera emitendera gyonna. Gavumenti n'eremwa okuleeta okuwulira emisango egyo kubanga yali terina bujulizi nga terina na defense. Mu fayiro zaabwe abo basanya temuliimu complainant which is government. Tayina gundi tayina byavunaana nti avunaana kino na kino kyovolaba. Bo bano ebyabwe byonna byali byaggwa nga basaba okuwulira omusango kutandike oba babeeyimire bawoze nga bava bweru oba babanga bali mu kkomera muwulirize omusango guno gugweyo. Lwaki kkooti teyaguwuliriza n'egusala ne batugamba nti omusango guno gusinze abaana kubanga balooya babi. Ekyo kyekiraga balooya ababi nti senga baali balina looya omulungi omusango guno tegwandibasinze, naye omusango twaguwuliriza abaana ne gubasinga ne bajulira ne bagenda mu kkooti endala ne gubasinga kubanga balooya baali bayintaani. Lwaki mu malwaliro bayintaani zimu baagala
ate wano lwaki bukyanga lubanga lwa Mindi bayintani mubagoba mu musango gw'abanuupu gwe Balamu kambabulire mu bannayuganda His Excellency Kyagulanyi ne bwatali tukolerayo kirala yatuza okusa n'atuggyako akabubi ke baali batubiseeko akakwa banaye tugenda balwanirira nze nja balwanirira abantu bange ngenda balwanirira kati twerwanirira Balamu tubuulire omusanga abaana gwabasinga lwaki mwamala beegayirira ekyokubiri Balamu wali oyingiriramu wa mu kulaba abaana bano abaana baali mu kooti lwaki kooti tezaagaba bwenkanya why not Minister of Justice why not Minister of Constitutional Affairs Minister of Justice and Constitutional Affairs why you nedda gwe tubuulire Lwakasisi gwa mujjayo Lwakasisi Museveni bwe yali amuwa pardon gwa mujjayo wamala gendayo noyogera naye Nasuru bwe yali avaayo wamala genda naye wamala gendayo n'omwegayirirako lwaki mu baminisita bonna gwe ekisooka omusango gwali mu kooti y'amagye oli w'amagye nti wagendayo nga jjeno mubikola kati naye biina we bibalinze muteeke waaga twalabako Kayihura ng'atonyeza ezziga mu gavumenti ye gye yali aweereza mu kooti ze bwe yakola ebikolobero n'ebisukka Museveni yali alina okukilozinga chapter eyo n'amukwata n'amusiba Kayihura n'akaabira mu kooti twalabako General Sejjusa ng'akaabira mu kooti ogenda kufa akabenje kabyayo kyateeka waaga mu mawulire ga NBS amina ga NTV agambye lwaki mu bonna aboogera lwaki Lutaaya bali abala bonna baasirise ate ne kati twafunye ne Same the Might Family bwe yavuddeyo n'ayogera tulina aboogera amazima Same the Might Family ate ne Olivia Lutaaya njagala tugende mu Bible kasooke ngende mu Bible kweyo point ne wankubadde si kye kigambo ky'olunaku lwa leero ebyo kambiwumbire mu Bible mu kitabo kya Numbers twakyogerako ko wano Numbers chapter 13 okubala essula 13 ngenda kuva ku nyiriri ezisemba yaawo ngenda kuva ku lunyiriri ng'olwabiri oyo Bible bwegamba tumaleyo kubanga gisome yonna okuva ku lusooka paka ku lwasatu mu essatu naye nkangende ku lusemba ebyo ebirala ngenda byogera byayo naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi n'ebibuga biriki ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna ne babalaga ebibala by'ensi ne bamubuulira ne bagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma era amazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki era bino by'ebibala byayo naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo era nate twalabayo abaana ba Anaki Amaleki atuula mu nsi ey'obukiiko obwa ddyo n'Omukiiti n'Omuyebusi n'Omwamoli batuula ku nsozi n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja era ku lubalama lwa Yoludaani Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye kubanga tuyinziza ddala okugiwangula naye abantu abayambukira awamu naye ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye baali bakesse eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi eriira ddala abagituulamu n'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo era twalabayo Banefiri abaana ba Anaki abaava ku Banefiri naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwakyaka era bwe twali mu maaso gaabwe Bible egamba bweti
Musa yasindika abaana ba Isirayiri okuketta ensi gye bali bagenda okulya promised land. N'asindikayo abantu 12 ku buli kika yasindika omuntu omu. Ne bagenda ne bayita mu nsi eyo ne bagiketta. Bwe baali badda ne banoga ne ku birimba ne badda nabyo ne babireetako ne baleetera abantu ne balyako ne bawaayo report. Abantu 10 ne bagamba tetusobola kugendayo. Ebyesi tetusobola gitwala kubanga abagituddemu banene nnyo. Era eri ensi okumanya nzibu eriira ddala abantu baayo abagituulamu. Nti tuyimiridde tubadde tuyita ku bantu bali nga ffe tulinga obwakyaka tulinga enseenene ng'omuntu ayimiridde bw'ati n'oteeka wali enseenene. N'okwata omuntu n'omugerezaako enseenene ne bagamba ffe tuli batono nnyo tuli banafu nnyo. Wali batabani ba Anake balina engalo. Batabani ba Anake ne bannyonnyola engeri abasajja gye bakuuma security. Gundi ali wano bano bagundi bali wali Abameriki be bali ejinja abayebusi bali sayidi eno bagundi be bakuuma ku nsozi bagundi bali mu biwonvu. Tetusobola kulya nsi eri tubyesonyiwe. Bayibuli egamba baali bakyabyogera. Kolebu n'asituka Lutaaya Olivia n'agamba nedda. Yoswa ne Kolebu babiri minority report ye yatwala Canaan land ye yatwala promised land. Onule y'abantu aba Lutaaya ne Same the Mighty family. Kati mwe temutubuuliza temutawana kutuga mambo abangi baliwa kubanga ne mubali abangi eyakayogera ali ani Sanya. Gwe wagamba nti abangi be batuufu bajja era bonna boogere naye ne bwe banaayogera kye kimu. Minority report Kolebu Yoswa ne Kolebu be baavaayo ne bakola minority report. Musa n'atambulira ku minority report. Yoswa bw'akwata ekintu addamu n'abasindika ne baddamu era ne bagenda abalala era ne baddamu ne babega paka lwe baatwala ensi eri. Nakugamba revolution yaffe etambulira mu Bayibuli. His Excellency yasooka n'ayingira mu parliament ng'ebiseera ebyo Musa ye yali nannyini kintu. Babesigye Mugisha muntu nga be bakyali bajayanti ba opposition nga bwe tusindika abantu mu gavumenti ne bagendayo badde batubuulire. Kyagulanyi yasooka kugendayo ng'omu ku be basindise nga naye atula ku sayidi y'aba opposition yekka ye yadda n'atugamba kisoboka okulya ensi. Kyagulanyi ne Zaake babiri be badda ne batugamba tusobola okulya ensi eno. Era Musa bw'amala okufa Yoswa n'akikwata. Kati His Excellency Kyagulanyi si yaliwo tuli mu mulembe gwa Yoswa sabasomesa ebintu ebyo. Yasooka n'agendayo n'aketta mu mulembe gwa Musa nga Musa waali. N'asooka n'amusindikayo ng'omukessi. Bw'amala oketta n'alabayo bw'eppaba awo ebya Musa we byakoma. Musa n'afa. Yoswa n'akikwata. Kati Yoswa si yakiina. Twabeera mu opposition nga yo buli sawa tukaba Museveni byatukoze. Bale Museveni atukoze bwati. Bale Museveni atukoze bwati. Kati mulabeera bw'atuwongedde. Kati era atuwongedde. Kati Museveni yalwana ku bye tumukoze. Ba historicals bagambye Museveni gwe wali sirise bana tibandizzeemu kwogera kuba empapula zo wazifunye ez'okukuyamba mu maaso eyo. Omulenzi ono ave ku media era Sanya muyinza obutaddamu kumulabako ku TV yonna oba ku radio yonna. Era bwe mutaddamu mulabako Kayindo Otafiire ye yabagambye oyo omwana ave ku media tadda ku media mutuokesa. Eyo si ye gavumenti yaffe. Ate Sanya senga olekayo ebintu byaffe bye twayogera Sanya tonnaba kukola mulimu. Yo olumala byogera nga wakubawo disclaimer bannange nze ndi mulalu nga asirika. Eba nange Sanya oli musajja nnyo bw'olokoka ate bw'osiramuka ate kati olina sapule ate kati bw'okyuka Sanya nno naawe
naye ng'omulimu gukolesanya wonna wofuna time kikole neera ulya bayibuli bwegambye Yoswa yasooka najja n'aketta ng'akyali wansi wa Musa. Yoswa bw'amala okyekwatiramu kubanga Yoswa ye yakola minority report. Wulira gwe totubuulira mbu omwenda gusirise ababiri bamala okutuyingiza mu promised land bo bagambye olwaleero bamubuuza ku NTV kiki ekisemba kiki kyoyagala Museveni twagala buyinza bwaffe Museveni twagala ntebe yaffe kati bala mu nkumaze parliament ngenze mu parliament kati obudde bungenda kate nga programu nyina nnene ate onagamba ki ono nja mulaba edda bungi engeri gye saamutegese nsobola okwokya njagala kusooka mulaba bwe mmala omulaba tunalaba kakati mu mawulire amalala parliament ewadde gavumenti ensalesale wabutasukka lwakubiri lwa sabbiiti ejja ennyonnyole engeri yaliko omukulembeze wa FDC Dr. Kizza Besigye gye yawambibwamu okuva mu ggwanga erya Kenya gye yali agenze nazzibwa kuno mu ngeri y'ababaka gye bagamba nti teyagoberera mateeka. Ababaka ba parliament nga bakulembeddwamu omubaka wa Kira municipality Ibrahim Ssemujju Nganda bategeezezza sipiika nti Besigye yakwatibwamu n'atuuka okuzzibwa kuno tewali tteeka lyonna lyagobererwa. Parliament era omusasi waffe kabitumalirireyo. Sabbiiti ewedde amawulire g'okuzibwa Ssemujju Nganda batuuse mu parliament nabagambye eno operation yakuzza opposition ya Museveni mu pule kubazza mu game abantu bonna ensi yonna ekimanyi Besigye ali mu kooti y'amagye ne mukazi we yamulabye n'ayogerako naye. Ssemujju Nganda ddiro wali olweyizinze ensonga y'abantu abagenda mu myaka 5 nga tebalabikako. Owamwe Besigye wammwe oba mumwagala nnyo mwamulabyeko era ne mwogerako naye ne byanyuma akakasa yamulabyeko n'ayogera naye nga yooyo. Nze mbuuza parliament obunnanfuusi obubajjudde bannayuganda 18 nga baabula nga n'abamu mmwe mubalina Nabbanja MP Nabbanja Saba Minister yatugamba ina John Bosco Kibalama kati Besigye gwe mutijja naye Besigye yaani nga abantu 18 tebalabikako kubanga owamwe wali mumanyine lwakomawo mu kooti naye waliwo bannayuganda abatalabikako. Ssemujju Nganda tukebere kwansa by'olina lwe wayogera ku bantu abo owulira obunnanfuusi bw'embizzi ezo. Ssemujju oli musiraamu Yesu oli mutabuliiki naye olina problem. You was among the pigs. Wali oyogeddeko ku nsonga z'abannayuganda abaabuzibwawo emyaka 4. Waiswa Mufumbiro yabuuzizza Balamu kati obanga obiyingiddemu ne 18 baleete abantu bafa mbalaza omwana ali kweni apoocha kati afukira mu lubuto bamuumudde ekituli ku lubuto otunyumiza Besigye mmwe oyo omusajja Abedi simanyi Obedi Kamulegeya simanyi Lutale simanyi Kamulegeya musajja wa NRM genda omunoonyerezeeko olabe mumanyira bantu abaana bonna ababuze temuboogerako nga n'abamu minisita yagamba Saba minisita yagamba alina John Bosco Kibalama yamuyina. Temutumanyira na kutumanyira sijja na kubimalayo toddamu kubisoma wano kangende ku nsonga endala abudde nnyina ebintu bingi naye eggulire lirino eryekyasa bannange eggulire lirino bannange
pulire gulire bali kizuuse ng'obutabanguko mu maka naddala obulimu okutulugunya abasajja bwe bweyongedde mu disitulikiti ey'e Bushenyi ng'abakyala bakkakkana ku baami baabwe ne babaligita emigobante emisajja eno gigenda gyeyongera buli lukya nga kino kiviiriddeko abasajja bangi okufa ekisiiri nga batya okuswala nti singa boogera nti bakazi baabwe babakuba bajja kulabika nga ebisajjasajja wakiikiriddwa bubi abaami abaludde ebbanga nga batimpulwa kyokka nga bafuuse kyesirikidde olw'okutya okuswala. Galo Charidi bw'otuuka mu disitulikiti y'e Bushenyi n'obuuza ekyalo okuli abakyala batasagirwako bayite Mmekete buli omu akusogera ku kyalo Swazi ey'okusatu ekisangibwa mu ggombolola ekya Muhunga nga tutalaga disitulikiti eno gye twagwira ku mwami Luciano Baguma ng'aweza egy'obukulu 54 eyatutegeeza nga bw'amaze ebbanga ng'asula akukunadde ng'enta bw'eva ku mukyala ng'amaze okutwaniriza Baguma yatukulemberamu okutuuka mu kafo kano akesudde wala n'amaka ge asobole okulutuviira obulungi ku ntono awatali kweraliikirira mukyalo we okumusanga. Nanye ntula nti ndokuswala ate nalyamula era akyokufa nanye nkuja ntukankyatuli. Baguma yatubuulira nti yasimagana ne mukyalo we tamusanga ne bafumbirigana mu bufumbo butukuvu mu 1992 Mukama n'abawa ezzadde ly'abaana 6. Buli kimu kyatandika kitambula bulungi okutuuka mu 1998 bwe baafuna obutakkaanya nga bava ku kibanja kitaawe kye yali amuwadde. Ebyesaawo olutooke lwakula nange akutumidde sawa akizamu ekitooke kitema kiguza nakwenda kumpa sente zange. Obutakkaanya bwanyinyittirira okutuusa gy'oli abalamu wano mu 2021 mukyala wa Baguma bwe yamuteebereza okuvaako mukyala gw'ayagala ebbali era mu kuwanyisiganya ebisongovu omukyala yabaka enkoni n'agimukuba ku mutwe n'agweri. Yakikwatisa emikono ebiri yakimpeera kawaza n'asanyaza kale nabula magezi yakwata egyagayamarwa yajana ate kinakozere n'asobola niizi naita ekiwejjowejjo yaddukira eyamuddusa mu ddwaliro era olwakuba ku matungo akwata mu byanguwa yogayoga ng'ali kakumiro gye yabuddamu okumala omwaka mulamba kugira ngo nsigenye tuzwanyikiira anyokagera omusajja n'aloba omuntu asanga omutwe yaguterereze kuyakubanye n'ekimutaku. Galo Charidi yalowooza nti omukyala yakkakkana ekitali kituufu kubanga we yakoma we yatandikira okumwetegula yatandikawo akaduuka mu disitulikiti y'Erubirizi nga wakaasola w'ennaku ntono kyokka era omukyala yamuteebereza okubaayo n'omukyala omulala olwadde awaka ne bayomba omukazi kwe kukkakkana ku ppiki n'agitema emipiira. bizinesi yagikinjirwe kyetenyerwe abakazi bona yabatiisi gyabigiriza engiso mbi twala omukazi oteeka mmere abakazi basula mu ndongo abakazi batandika kuba abasajja abakazi ne basula mu ndongo sebo mbw abasajja babagulira awaka ekiri e Bushenyi kubanga buli lwe yiyagalanga omukyala yalinanga kusooka kumuperereza na bulabo oba ssente okumutengula emmeeme. obuyahura namwetaaga imizanye omumagezi gaye tuganire ngira nk'ekintu kirungi kinaakihamu sebo mwemwe mwagala okuba endongo ffe tusigale ewaka ensonga zitwala mu b'obuyinza era ne bazitulamu enfunda eziwera ne zibalemerera. Oko myaka ejja 24 twaza kureeba omushaija abakazi mutujoze kikkiriza ffe kandi emirundi egyo yoona omushaija naaba alina ekabera police case sebo mukube endongo tusigaze abaana ewaka atemere ne kuki mukazi oyo gumweta jangu tutuule nze mwenyine nakwata amajinga nagatoyiniye yesibira no kunyumba n'olumu ekiro kyange yakyasa nimpandike bwalo nsindeko omusajja mu poliisi nakawandika ninko. Baguma tali yekka ne Livingstone Musinguzi atemera mu gy'obukulu 38 naye omutuuze ku kyalo kye kimu ayita mu mbeera y'emu ono naye mukyala we yamufuula kagoma nga n'olumu yamutema ekiso mu mutwe. Omukazi akabanza yantema omutwe azeeyanja n'enyindo naagomesa rasi nindaara ikonka nintoraarayo mu lutalo onajewo nakunyita. Okusinziira kwavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti y'e Bushenyi Face Amanya Betega omuwendo gw'abasajja abatuluguzibwa mu maka gugenze gweyongera mu disitulikiti eno nga buli wiiki afuna emisango ng'esatu egy'ekikula kino. Naye eka ababakuba so twagala abasajja baveeyo boogere poliisi weeri
probation weeri tugenda kubayamba ate naffe abalina obuyinza tusogereko nnyo yana akyala mweddeko nammwe ate muleke kususa nnyo kintu kino beetega agamba nti enkaayana ku ttaka n'ebyenfuna bye bisinza okuvaako ebiteeru yantemu omutwe Land is becoming a problem because you see this woman is entitled to the extent of, catching a motorcycle. I think this is unfair. Ekinnaku nti Baguma yafudde sabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okufuna akabenje bwe yabadde ku pikipiki ng'ava mu bitundu bya Ishaka. Okufa kwe waleese ekitundu nga kiwuniikiridde nga bangi balowooza nti ensonga z'obutabanguko ezibadde zimuzonza okudda eno n'eri zandiba nga ze zaamuviiriddeko okufuna akabenje. Herbert Kamaga, NTV Akawungezi. Anyway, eggulire eryo muliwulidde bulungi. Okuseka tuseka naye wulira. Eyo sayini mbi amaka bwe gaba gatuusaawo. Ate nga tewaliiwo solution. Owa poliisi simanyi kitega agambye obutabanguko mu maka dduka ku poliisi nga bulijjo tulaba abapoliisi abatirimbula bakazi baabwe oba omukazi n'ababbawo essasi mu mutwe. Kitegeeza ekyo ekintu solution yakyo tebannaba gituukako. Bw'olaba amaka nga gatuusaawo kitegeeza kino eggwanga teririiwo, ekkanisa teriiwo, obuyisiramu tebuliiwo, obukatuliki tebuliiwo. Era okutuuka awo kitegeeza ekkanisa tekoze mulimu gwayo. Okuseka tuseka naye kati abaana abawala abakuze nga balaba taata maama akuba taata tagenda kufumbirwa musajja kumufuga. Abaana abawala ab'ekitundu ekyo abale kubanga bagambye ekyalo kyonna abakazi bakuba abasajja. Kati omwana omuwala ali ku kitundu ekyo toyinza mugamba kintu n'eki naye ayagala bbeera bw'atyo. Ekyo kikiviirako kimanyi. Ekkanisa tekoze kyerina kukola. Ab'enzikiriza bonna bali deployed mu politics. Ab'enzikiriza bonna bali deployed. Troop number kuba nkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Obuvunaanyizibwa bwabwe babusuula. Ensonga z'amaka tezigenda ku poliisi. Ensonga z'amaka tezigenda ku poliisi. Omanyi lwaki amaka g'Abayisiraamu tegatabanguka ate nga bawasa bana? Omanyi lwaki amaka g'Abasiraamu tegatabanguka? Eddiini efokasinga nnyo ku kupulipeyalinga abaana baabwe abawala. Eddiini ebapulipeyalinga nnyo. Era kizibu okusanga violence ne bwe kabayo kabeeri wansi kasigala kasirise kasigala yeeri kubanga ak'obuntu kayitamu naye bakirwanako nnyo okulaba nga tekisajjuka. Ensonga z'amaka eddagala lyazo ne solution si poliisi tebakikulimba. Buli lwe bigenda ku poliisi muba mugenda kwawukana. Gavumenti yaleeta etteeka nga baliyita marriage and divorce bill. Nga ffe mu kanisa Bayibuli etugamba Katonda kyagasse tewabanga wakigattulula. Wabula etteeka ligamba okufumbirwa n'okwawukana. Kitegeeza n'okwawukana bakuteeka mu mateeka. Bayibuli tekulina. Wabula jjo twalabye bakitaffe mu Katonda ab'omu Western Uganda bonna nga bakuŋŋaanye babawadde ebibaasa, balina ebibaasa, batutte ebibaasa, bali deployed to fight against change and NUP mu Uganda.
abantu be Bushenyi bangambye abantu beyo mu Western Uganda Rukunjiri Bushenyi Ntungamo ebitundu byeyo buli muntu yennanga yali wa Nuupu ne bakutegeera oba weesimbawo ko ku kadi ya Nuupu wali coordinator wakuba campaign ettaka tebakyalina bucha kumacha ng'ettaka lyo bali fulumizaako ekyapa oyina kuvaawo obutali bwenkanya buli mu bitundu ebyesudde okuva mu Buganda okweyongerayo eri obutali bwenkanya buli eyo bali suffocated baavu nnyo omuntu alina smartphone ali omu ne bwe baba balina smartphone tebalina internet tebalina bwe bayisa nsonga zaabwe kuzoogera bali eyo bali suffocated ekkanisa eri against abantu y'ensonga lwaki unity first unity of the church is family. First unity ya government family. Kati tuseka mbu omusajja bamutemye tuseka byonna naye wulira ekkanisa eri under attack eggwanga lyaffe liri under attack future ya Uganda eri mu lusuubu bwe kibanga bamaama batuusaawo mama yanaba n'atamba n'agenda n'alekera taata n'aba akasigaza abaana mama agenze kuba ndongo akomewo ku musanvu ensonga kanisa you was a problem kubanga mwenna muli deployed kulwanyisa Nuupu omulimu gwammwe ne mugusuulawo kangende muggulire erisembayo eggule lyengenda okusembyayo lirino wano lyabadde lya Buganda lya CBS muliwulire bulungi. Omulangira Kintu David Wasajja atenderezza nnyo enkolagana wakati w'obwakabaka bwa Buganda na Eklezia Katolika n'agamba nti no kiviiriddeko enteekateeka za Buganda ez'okudda mu kifo kyayo okutuuka obulungi ku bantu ba Kabaka mu nsi yonna mu ngeri ya taratibu nga luwombo lw'amagi. Bino omulangira Kintu David Wasajja yabyogeredde mu Eklezia Lutikko Lubaga ab'olulyo olulangira bwe babadde nga bajjaguza emyaka 10 egya Ssekabaka Ssameja Generali Edward Frederick Luwangula Mutebi wa Lugembe Muteesa owookubiri ne bamutendereza olw'obuvumu okwekkiririzaamu n'okwefiriza byonna olw'eggwanga lye n'ensi ye. Omulangira Kintu David Wasajja yeebazizza nnyo Eklezia w'Omukama olw'okwagala ennyo n'okutambulira wamu n'obwakabaka bwa Buganda saako okutambuliranga miramu egy'obwakabaka. Bw'atyo omulangira Wasajja yatenderezza nnyo Ssekabaka Muteesa owookubiri olw'ebyeyakola ebyali biraga okwagala ensi ye. Bakubiriza abantu baffe otaggwamu maanyi tulina okutuuka ku buwanguzi tulina okuwangu. Egundi obudde nina butono ngenda mu kigambo. Naye kasita muwulidde eggulire kiki ekiribaddeko. 1. Buganda musobola muto okukusa olunaku lwa Ssekabaka Muteesa first president wa Uganda. Kabaka wa Buganda eyalwana ennyo oluvannyuma nga bassekabaka abali awo okuva mu 1800 omuzungu yabatuulako. Ssekabaka Mwanga mu 1900 mu 1800 pingira 1900 yali alwana n'abazungu. Daudi Chwa akikwata bakola endagaano za 1900 ajja simanyi waliwo awo Muteesa asooka kati Muteesa owookubiri nga ye yaliwo mu kuwangula okutuukiriza olugendo lw'abajjajjabo olw'okwejjako omuzungu. Omusajja omukulu bw'atyo mu byafaayo bya Buganda n'eri Uganda eyawamu mu kukusa mutya olunaku lwa Ssekabaka Muteesa ensi n'etalumanya. Ssekabaka Muteesa yali wammwe mwekka mu kukusa mutya olunaku olwo ne tutalumanya. Ekyokubiri mwebazizza Eklezia ne Buganda nti mulwanye nnyo Eklezia erwanye nnyo ne mukolaganira wamu ne muzza Buganda ku ntikko. Nze mbuuza biki ebimatalinga Buganda okubanga eri ku ntikko? Ekyo saakitegedde. Wasajja oli mumativu Buganda eri ku ntikko? Buganda okubeera ku ntikko kitegeeza ki? Nga mmwe mukuumibwa na mmundu, nga mmwe mulina essente ez'obwerere ezibaweebwa. Gundi Mayiga atambulira mu 99 alinga Warlord
alina gundi alina zinaini mwino musimbi ogutayina mwebaka n'abakazi be mwetaaga bwe wano wali ofudde ennyanja ng'otuteyo obwenzi ewamukasa tebayenderayo n'osula obwana bwa university n'obutwala mu nnyanja ne mutandika onywerayo omwenge ne mutandika okukolerayo ebyambyone gwe ne kiyimba Freeman ekyo kye kitegeeza Buganda ku ntikko ebyo tewali ajja byogera abajjwa ffe tubyogera kubanga ogwo mulamba guli mu Buganda gusaana kusalayo kiki kye mwebalizaako Buganda okubanga yadda ku ntikko mutubuulire ekereziya mukoze ki ekizizza Buganda ku ntikko ng'abaana ba Buganda 18 tebalabikako kiki ekizza Buganda ku ntikko ng'obwavu buli mu Buganda kiki ekizza Buganda ku ntikko nga Buganda tekyalina lusuku lwa Nnaabagereka kiki ekizza Buganda ku ntikko kati ku mulembe guno nga Buganda teryakyamisana na kyaggulu Buganda erya kimu mu Buganda mulekerawo nammwe ate okutumanyiira mulowooza mmwe bwe mubeera obulungi Buganda yonna ebeera bulungi Omulangira Kintu David Wasajja atenderezza nnyo enkolagana wakati w'Obwakabaka bwa Buganda na Ekereziya Katolika n'agamba nti kino kiviiriddeko enteekateeka za Buganda ez'okudda mu kifo kyayo okutuuka obulungi ku bantu ba Kabaka mu nsi yonna mu ngeri ya taratibu nga luwombo lw'amagye. Buganda yadda mu kifo kyayo Kabaka n'avaayo n'agamba sirina buyinza twakomawo ne tetulina buyinza y'ensonga lwaki tetusobola kukola ku nsonga zaffe Kabaka atugamba kulwana temubongoota wabula mwe bamafiya b'emmengo mutugamba Buganda yadda mu kifo kyayo okwetoloola ensi yonna ebyo ebintu by'ekisiru ebyo bye mujja ne mwerimbalimba mbusimanye musajja wa Kabaka eri mbusobe mbuno w'essaza ly'e California ebyo bya kisiru Esaza lya Ssaabasajja Kabaka erya California teriina kye lituyamba nga tasobola kulinnya mu ssaza lye ery'Ebuluuli asooka kubeera ng'alina essaza lye ery'Ebuluuli ne musooka mututwala mu ssaza lye ery'e London temudamuna kutumanyiira Kabaka atugamba temubongoota abavubuka mulwane gw'otugamba Buganda eri mu kifo kyayo Buganda yali erina olusuku lwa Nnaabagereka luliwa bw'eba eri mu kika kyayo eri mu kifo kyayo Buganda yalina nkubulira ebintu ebyonoonese mu Buganda gwe nkubulira ebintu ebyonoonese mu Buganda nga byaliwo ombuulira ekifo Buganda kye yalimu okakasa nga kyerimu kyogamba Uganda luno lwesoose okubeera n'amagye wali olabyeko abakungu ba Kabaka ne Kabaka nga bakuumibwa amagye lengera embuuzi tukoye bamafiya b'emmengo temulowooza mmwe olw'okuba Museveni abawa omusimbi temusasula masannyalaze nkiddamu abakungu abakola emmengo temusasula masannyalaze babawa amasannyalaze ga bwereere babawa amazzi ga bwereere byenjogerako mbimanyi temusasula mazzi temusasula misolo temusasula biki kati olw'okuba ebyo nga mmwe temumanyi buzibu buli mu Baganda otugamba mbw Ekereziya ekoze nnyo Ekereziya ekoze ki Ekereziya ekoze ki nga bakamala ogittira Ssaabasumba mutwale nammwe erife temuddamu na kutumanyiira bw'oba oyagala okulaba Buganda bweri genda ku muganda owa wansi genda obuuza Abaganda wansi muve ku bya Museveni bye yabadde atugezeserezaamu simanyi 4 acre parish model 4 acre model nga tulaga ya vice president ya minister ya saba minister gwe batosiwe bakola bw'oba oyagala genda bunjake wa Afande Katongole gende w'omuntu wa wansi ate obwo obuntu obutono obwo ate bubeere nga bwe bwa minisita kati minisita bw'aba asavayivingira ku 4 acre model kati ate oli owa wansi ye asavayivingira ku ki sente zokka ze baatugambye ze baateekamu omuntu wa wansi amala emyaka 10 nga bw'okuŋŋanya enkamu ye yonna tagifuna mu ssente minisita ze yatugambye ezaateeka mu nkoko minisita sente ze yatandikisa mu nkoko
omuntu wa wansi tazifuna emyaka 10 mu nyingiza gyayingizaamu. Gw'olyoka ojja otugambe embuno Buganda yadda mu kifo kyayo kuki nga Kabaka akuumwa amagye wayagala okubeera tabeerawo. Katikkiro n'ayinira n'agamba temusobola kugamba mbu ate tukyuse sebo mutukyuse omukolo kulo kubanga Kabaka yakomyewo. Ffe twategese dda tetusobola kukyusa mukolo olw'okuba Kabaka. Mbwe omulangira Wasajja. Naye Kasajja Gwesenga ennyanja yakulya. Nyanja yatukola bubi. N'eri abaana b'abantu n'osigalawo. Musajja gwe wali n'okufiira mu nnyanja gwe. Nze nkyogedde. Enamba yange eri +974 33 93 96 39. Weetuge nkusaleeyo. Buganda eri mu maziga. Buganda eringa mulekwa. Buganda eringa endiga ezitaliko musumba. Kabaka bw'atayogera mu Buganda temulimu ayogera. Kabaka yatuuka ddi okubeera ku front line. Kabaka agaba lutabaalo n'atuma abantu be ne balwana. Kabaka asitula abantu agamba nti mulwane, gw'otugamba temulwana. Buganda yadda mu kifo kyayo ayimma oli karibu engo. Embwa zikakwanga. Amalika ngende mu kigambo kya Katonda. Simanyi lwaki agooga amafuta genyingiriramu n'ekigambo kya Katonda. Mwana ebintu bino binyiiza. Mbwe Ekereziya Katolika. Ekereziya w'Omukama. Ekereziya w'Omukama ekoze eki? Tubuli Ekereziya w'Omukama ekoze eki? Nga bakukuta n'ebibaasa wano. Ekereziya w'Omukama ekoze eki mu kukyusa gwe? Waliyo ba individuals be bali mu kulwana naye Ekereziya w'Omukama yenna ajjudde emmundu. Omanyi gwe abantu abalina emmundu mu Ekereziya? Omanyi bafaaza bali gwe musajja gwe? Abantu abaliyo abalwanira mu Ekereziya abalwanira enkyukakyuka ba individuals wabula position ya Ekereziya eri ne Museveni. Position ya Ekereziya eri mu kuwamba abantu eri n'abawamba abantu. Baliyo bwannamuniginanga abantu era tubamanyi. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kusaba ojjoko osomesa oyigize batabani bo ne bawala bo Mukama. Jawo okumanya kwange n'okutegeera kwange gwe wennyini gw'oba oyogera eri ekibiina kino. Mukama nsaba ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo. Ekigambo kino kigwe ku ttaka eddungi nga gye emitima gyabwe kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda Yesu byonna tusabye nange oluvannyuma lw'okubulira abalala ne mu okuba atasaanira in Jesus' name. Amen. Ebyo ebigambo genda osome ekitabo kya Yeremiya. Yeremiya yatuuka ng'ayogera ebyo ebigambo nga bye mbadde njogera wano. Genda owulire Ezeekeri yagamba mmwe abasumba abasirusiru mmwe ababba abantu. Kati toddawo n'ogamba ate omusajja amaze okukala kati abantu ate asaba. Genda osome Ezeekeri omusome yenna. Genda osome Yeremiya. Be bannabbi abasinga okubeera abakambwe eri abasumba ne Koseya. Kuba nkimanyi ngenda kuva wano mutandika naye munnaye muzzukulu tokola bwotyo ebintu ebyo. Okay. Olwaleero ngenda kwogera mu ddakiika entono ezisigadde. Ngenda kwogera ku kizibu kya Uganda mu rigimu ya Museveni. Waliwo aweggulire erimu lyensazeeko libadde lya CBS, I think, not so. CBS. Kammala okunoonya akantu ako nziremu nkabalage kuba zezimu ku nsonga ezindeese okuba nga ngira wano. Libadde lya CBS,
if I'm not mistaken. Minister avunanyizibwa ku nsonga agamba nti kusinkana abazadde ababaana bano tibalabe engeri gye banaabalungamyamu kubanga kati bannabyabufuzi nti bali mu kubawabya. Nenga njala mbasinkana abazadde twogeremu kubanga abazadde baabwe balimu babeera abazadde bange twogeremu tulabe engeri gye tuyinza okubakubamu abaana baffe baleme kuddamu ate kutomezebwa. Nja kubasinkana ekiseera nga kituuse kuba kati ndi bize nga wompulira ndi Kalamojja ngenze kulaba bano be basiba abakalamojja abasukanda abagundi abo abakalamojja ababbi b'ente bampandikira juzi ne bampita ngendeyo mbasinkane nabo bantu so ndi mukubo ngenda Kalamojja envaayo njagendako West Nile then mu makati awo nja kunoonya abazadde abo njogereko nabo. Owulidde Balamu agambye agenze Kalamojja kukola ku nsonga z'abakalamojja abaasibwa. Ako katereke kangende mu geggulo ageggulo gaagano. Nina kyenjagala okubalaga bannaye mu nsonyiwe. Gabadde gaki ageggulo gaagano gembadde njagala gaagano akakabbala mu katereke. Gavumenti egenda kusasula obumbi bw'ensimbi 11 nga buno bwakusasulibwa abantu abo bonna abaali bagobebwa ku ttaka ery'omugenzi General Aronda Nyakairuma mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. President Yoweri Kaguta Museveni alagidde Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja okulaba nga nnamwandu w'omugenzi General Aronda Nyakairuma agambibwa nti yagoba abantu bano ku ttaka naye asasulwa essente olwo nno abatuuze bakomewo ku ttaka. Ssaabaminisita ye yettisse obubaka buno katubirabe. Abantu abagambibwa nti nnamwandu w'omugenzi General Aronda Nyakairima abadde abasuza bakukunadde nga Lumonde mu Kikata bali ku byalo 7 okuli Kyerere East, Kiyuni, Birama, Kyakibenje, Butikiro, Dagaza ne Kiyuni Central mu district y'e Kyankwanzi ng'ettaka eryogerwako ndi mu kigambo kya Katonda mujja kudda mu nzembu nonneerabidde namukadde w'emyaka 87 Dimitria Nachanze y'omu ku baali baagobwa ku ttaka kwe yali awangaalidde era ng'ono yabadde agaaniddwa okuziikibwa ku kibanja kye okutuusa Pulezidenti Museveni bwe yayingidde mu miguzo wano gy'ettaka lino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yaweereza Ssaabaminisita Robina Nabbanja okulaba ng'omukadde aziikibwa ku ttaka lino era n'alagira nti okumalawo endooliito zino nnamwandu wa General Aronda Nyakairima aliyirirwa obuwumbi 11. Kasinje nkugambe lwano tugenda kusoma kulaba ekizibu kya Uganda mu ligimu ya Museveni. Olunaku lumu nabasomesa ku ngeri Katonda gye yakolamu ensi mu nnaku 7 era bw'ogenda mu kitabo ky'olubereberye olaba sisitimu Katonda gye yakola. Katonda yakola sisitimu n'akola ne ofiisi n'ayawula ofiisi mu luberebere lw'okutendebwa kw'ensi. Bwe yali atonda ensi taata yasituka n'abeerawo n'alaba n'aba ne pulaani yonna gye yali ayagala okukola n'atuma omwana. Ekyo ojja kisanga mu Yokaana essuula 1 yejjo okukikutaggululira. Kigambo yatuma Kigambo, omwana baali bamuyita Kigambo. Omwana bw'amala okukola gye yakola byonna Bayibuli egamba nga byetabudde Omwoyo Omutukuvu n'ajja. Bannaye obudde bugenze ate kakati enjiri egenda eranda ate nga mbeera saagitegese. Oluberebere essuula esooka njagala tusooke tuyawule ofiisi ezo tumale okuziraba. Bwe tumala okuzaawula then tugende mu maaso n'ekigambo. Genesis chapter 1. Baza yangu wa time egenda obadde kinaawe kivula bange ebimu bikwasa maama Ebeni kwewala nsonga ezo zakulwa mu kkubo. Ekitabo eky'olubereberye ekya Musa kye bayita olubereberye.
olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu. Ekyo kimala otyo. Katonda kangende ne mu Yokaana essuula emu kubanga bino ebintu okubisoma obulungi tulina okuba nga tubijjize. Yokaana essuula emu. Kiri ekyolubereberye ekyo mukiwulidde bulungi. Kati wulira Yokaana essuula esooka. Bulaza yangu wanja kukuba engolo mu mutwe. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana essuula esooka. Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo, era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyako. Otegedde bulungi woofiisi ezo. Wali Bayibuli egambye taata yafuluma n'ayogera ekigambo let there be. Bayibuli kati mu Yokaana atutagululira. Oyo kigambo yali mwana, yali muntu mulamba. Olubereberye waliwo kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Omwana bw'amala okutonda byonna nga naye byetabudde ofiisi endala nejja, omwoyo omutukuvu najja n'amaamira kungulu ku buziba n'atagulula. Ensozi ne zidda zokka, ennyanja n'agikubira olulayini, amazzi n'agatuuma awo, ettaka ne libeera eno lyokka. Buli kimu ne kyawula ku kinnaakyo, ekizikiza n'akyawula ku kitangaala n'atuuma nti kino kiro, gano misana. Ekyo kye mbadde njagalawo. Obulya Katonda bwe yatonda sisitimu okutandika mu ntandikwa y'ensi, Yesu bw'ajja n'atandika okukola bye yakola, atuuka agamba bw'ati, nze kati nteekwa okugenda. Nga bwe kyali mu lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi. Bayibuli egamba mu Yokaana, taata bw'atyo Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi eno. Kuba yali amaze ogitonda naye ng'evudde ku mulamwa guli, n'asooka n'atwagala, n'atuma omwana n'amuwaayo nga bwe kyali mu lubereberye. Omwana bw'amala ebibye, Bayibuli egamba bw'eti, Yesu n'agamba wateekwa okubaawo omulala ajja agenda okubakolera ebintu ebisigadde. Oyo yajja obbaluŋŋamyanga mu bisigadde byonna. Nze kaŋŋende. Nga bwe kyali mu lubereberye, Yesu n'agenda, omwoyo omutukuvu n'ajja n'atandika okutuluŋŋamya paka leero gwe tuliko. Yes, please. Thank you. Okay. No, I'm around. I'm here. You come. Wulira. Omwoyo omutukuvu n'agenda, Yesu n'agenda, omwoyo omutukuvu n'ajja. Kaakati ngenze mu gavumenti ya Museveni. Mbadde njagala kubatemera Katonda bwe yatonda ensi. Nti Katonda newankubadde alina amaanyi n'obusobozi bungi, yayawula n'akola sisitimu. Nzogerako nnyo wano. Nga sisitimu za Katonda zeezo. Omuntu mala yenna gwe kasita okola ng'ogwa mu sisitimu eyo, giwakanye bikwonoonekere. Tereera ebintu bikwanguyire. Oyina kukola ky'olina kukola, naye nga sisitimu za Katonda yazikola. Kati ekizibu Uganda kyefunye mu mulembe gwa Museveni kutta sisitimu. Nti minisita, nti chairman okuva kwero C1 okutuuka kwero C5 ekyankwanzi tebasobola kugattulula bizibu bya mu kyankwanzi. Museveni ayina kuyimirira ntebe n'asindika omuntu bakkirize okuziika omuntu. Ekizibu kye tusinza okufuna kwe kutta system oba institutions. Katonda akolera mu institutions paka n'olwaleero. Ng'oyagala ebintu by'eggulu bikuleme,
ng'oyagala ebintu bya Katonda bikuleme va mu system za Katonda n'olwalero yatuwa system mwe tutambulira bw'ozivaamu ng'owedde zimu ku zo zizino. Bakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri lwa 7 njagalawo olunyiriri lumu lwokka lwe ngenda okusoma waawo essula 7 Ulira Bakolinso ekyokubiri sura 5:7 kubanga tutambula olw'okukkiriza so si lwa kulaba. Ebibulani 10 Bayibuli egambye bw'oba oyagala okukola ebintu byonna ng'obikolera mu Katonda tutambula lwa kukkiriza si lwa kulaba. Ebintu bye tulaba bitutiisa naye sisitimu y'okukkiriza Katonda yagiteekawo bw'oba okkiriza nti kisoboka ne bwe biba bikutiisa kisoboka. Olumu nabagamba wano waliwo ebintu bye ntera okulaba ku internet eyo nga balaga simanyi microscope bakwata essimu eno ne bagiteeka mu microscope bwe bati ng'essimu nkyafu bannaye ng'eriko obuwuka buno eriko ebiwuka binene bwe biti biringa peeni eno byenyogootula bwe biti essimu nkyafu buli kimu kyolaba ne bakwata eryenvu ne balisalamu ne baliteeka mu microscope nga bulimu obuvunyi bukola bwe buti ebintu binene nnyo biri bwe biti kati buli kyolaba ojja kukitya kubanga amaaso buli kye tulaba tutya. Bayibuli egambye ng'oyagala okumalako tubeera balamu lwa kukkiriza si lwa kulaba. Bwe kuba kulaba ojja kuba tojja kusobola kukola by'olina kukola kubanga bwe bwetunulamu n'olaba emyaka 15 ovuga booda ya z'abagagga z'ovuga walemwa n'okufuna eya looni ogivuga ogimaleyo nejje wali oyagala ovuga looni yakulema kati ebyo bw'obiraba n'obitunuulya n'obisimbako essira tosobola vaawo awo. Navuga ez'abagagga nenvuga looni nengula eyange nabyo nembivaamu neneyongerayo awalala naye nga ntandikira ku 0 nze ebbanga lyonna gye nvudde nzize nakukkiriza ate ne wano nja kuvaawo ne wendi nja kuvaawo. Bayibuli egambye eyo system Katonda yagikola bw'ogendera ku byolaba owedde kubanga ewammwe mwenna temwafumbirwa mwenna tewaliyo mbaga kati bw'olaba ebyo ojja kgenda bw'otyo kati gwekkiriza nti ewammwe embaga gw'ojja osooka ogireeta otambulire mu system za Katonda ojja gireeta. Bonna ewammwe bw'ogenda ku bijja by'ewammwe bafa ba myaka 4 life starts ku 40 oba otandika bulamu oba muvubuka muto tebakulimba Kyagulanyi atadde ensi ku bunkenke nga waana. Fena tuze tuli mwana nze ndi mwana newokuwetaawo in fact nze mukulu we kati bwe ntunula ne ngamba naye kakati ono omusajja era omuntu takyazimbye ku kayumba kubanga laba ye Kyagulanyi ye yagizimba ayina 25 laba nze wembonyebonye kyokka nze mukulu we siina wensula mu muzigo. Bw'otunulira ebyo obeera owedde tokkiriza kutya kyolaba. Bayibuli egambye system gye yatulekera tuba balamu lwa kukkiriza kyengezako kugamba Katonda akolera mu system. Uganda yokka yeetalina system zikola nti RDC kubanga office ya president mu kitundu ebeera ya RDC wekyankwanzi tasobola kukola kati ba RDC bakola ki politics. Katugende mu kyawandiikibwa ekirala olw'obudde enjiri eno era egenda kusigala yongeera bulijjo bwesigala. Hebrews 11:6 Ebibulani 10:6 era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Kyamateeka 28 Bayibuli egambye bweti
tubeera balamu lwa kukkiriza era tewaliyo ky'oyinza kukola kusanyusa Katonda nga temuli kukkiriza. Eyo system Katonda yagiteekawo. Okukkiriza tosobola kusanyusa Katonda nga tolina ku gwe bw'oba buli kyokola oweesiga ssente zo, weesiga bazadde bo, weesiga mikwano gyo, weesiga ssente olw'okuba ozirina nnyingi, weesiga kuba olina ennyumba z'abapangisa, tosanyusangako Katonda yadde ekintu n'eki. Mmanyi okudisikasinga ne Mama Ebeni oyo, omanyi abakyala amaaso gaabwe n'ebirowoozo byabwe bitambula nnyo batya mangu. Akati bannange, akati olaba kino, akati olaba kino, akati bw'amala obiŋŋamba byonna ne mugamba mbiwulidde. Kakati kiki? Yimusa amaaso go ogatunulize eggulu. Era atera nnyo okungamba naye kati ate nkugamba bintu by'amakulu ate kati gwe nawe by'olimu naye ngezaako muyingiza mu kintu ekyo era kati agenda akiyingiramu. Olumu amanyi okunkulira nagamba ne mugamba ensonga zaffe omanyi tuziteeka ziteekewo. Teekawo ensonga zaffe kubanga kyetulina ekyobugagga kyetulina tulina kukkiriza ekyo tewali agenda kinzijjako ne bw'oliba ofa. Toyinza kusanyusa Katonda gwe bw'oba ebizibu byo byonna ng'obibalira mu musaala owedde kubanga bw'oba obigasse weetaaga bakuwe emisaala gya mwaka gwonna ogujja bagikuwe kati omalewo ekizibu eki kubikwetoolodde. Kati bw'oba oyagala okusanyusa Katonda mu mbeera z'olimu Bayibuli egambye okukkiriza eyo sisitimu nnamba Katonda mwakolera. Ye Museveni Balamu agambye kati ate Balamu yagenze. Omanyi lwaki omwoyo omutukuvu yasembayo okumaliriza ebintu bya Katonda? Omwoyo omutukuvu yasobola okubeera mu kifo kyonna omulundi gumu. Yesu yazaalibwa n'aba muntu, n'azaalibwa omuntu n'aba muntu, nga bw'aba ali wano ali wano tali awo wooli. Omwoyo omutukuvu yekka yali wano nga naawe wooli, buli omu wooli awo omwoyo omutukuvu waali. Eyo woofiisi ekola byonna. Gavumenti bw'eba tesse institutions zaayo, gavumenti eri buli wantu wonna w'obeera. Omwoyo omutukuvu akola nga gavumenti. Gavumenti ne bwe muba muli mu kibira, ne bwe muba muli ku lusozi, ne bwe muba muli mu ghetto, sisitimu za gavumenti bwe ziba zeeyerudde bulungi, gavumenti buli wamu weeri. Awo gwe kola ekintu kyonna, gavumenti awo weeri ekukwate. Naye minisita wa Museveni alina kutambula ajja agambe ono mumuziike. Ono temumuziika. Kati sisitimu Karamoja teziriiyo. Balamu alina kugenda atuuke Karamoja. Kati ate olwo ab'Ebukedya, kati ate olwo ab'Ekisolo, kati ate olwo kubanga bonna sisitimu gavumenti erina kubanga eri opening nga sisitimu zaayo zikola. Chairman LC wano alina okuba n'obuyinza. Naye mwe bannange mwali muwaabiddwako ku LCZ. Mwalabako ku batongole. Nali mwana muto ewaffe waliyo omutongole nga bamuyita Kayongo. Walese Mukombe ng'ewa Kiyonga. Awa wali sitowa y'emmwanyi. Nali mwana muto naye Kayongo mmujjukira twagendangawo okusimba sukaali. Twasimbanga sukaali, omunnyo n'amafuta. Gwe wasajja agamba mbu Buganda mbu yadda mu kifo kyayo. Gavumenti yatuwanga sukaali, omunnyo n'amafuta. Weewaawo. Twagendanga ne tubinona bannayuganda wansi ewaffe Ssemukombe Bunjako. Ssemukombe Mpaffe Kawumba Bunjako Sango Kayanja Kitojjo. Bona Uganda yonna basimba ne banywa ku sukaali wa bote. Wabula wasajja otugamba Buganda yaddawo kakasa. Sisitimu ezikola buli munnayuganda yaliwo yanywa neba Uganda. Mbuuza lwaki mwagoba bote n'Amini? Mwagoba baki? Bayibuli egambye okukkiriza sisitimu nnamba Katonda yagiteekawo awo.
government ya Museveni tena system. Minister ina kusoka kujja, Museveni ina kusoka kujja. Mbu Museveni eggulire lyali wano liba kubira wano mbwera olwaliro Museveni mu butongole agobye omusawo w'okudwaliro eri e Masaka kubanga ayitiridde okwosa. Kati system ekola ki minister wa health yani? Ani akulira ebyobulamu e Masaka? Ani akulira eddwaliro ly'e Masaka? Ani RDC w'e Masaka? Akakasonga nange kensolovinga nga ndi wano. Akakasonga nange kensolovinga nga ndi wano. Government nambe ina institution simanye ina ne bambasada biki abaana babalemera mu biyumba ne bakubira ffe wano. Ne twekolamu omulimu ku system. Tetuli mu mateeka nti oba tulina amateeka mbu oba tulina ambasada egindi no. Ne tuyimira wano ne tukubira bannaffe abali e Dubai, ne tukubira bannaffe abali egindi, ne tukola ku nsonga y'omwana ne tumuzaayo ewaka. Tulina system omuntu n'alema okugenda ku embassy, n'alema okukubira ambasada, ba ambasada abasinga nze ndifaringa abantu ewaaba ambasada. Oba omwana nangamba nti nagenza ambasada yannemwa kakati nyamba bwoti ne tutandika ku mwana n'amaliriza nga zeye Uganda. Abo bo tetubala. Betwakajja mu diaspora tetubala. Wabula Wangadya yagenze effort mbunno okutagula emisango. Wangadya yagambye ekitulemesezza okukola ku nsonga kubanga tetulina za money. You know tufuna obusente butono. Ku misango egiri e Uganda nga human rights oli Uganda. Weetaaga ssente mmeka nga ffe tujja abaana mu biyumba nga tewali yadde 10. Naye basajja mwe mulina amagezi mu mitwe. Wangadya olina amagezi mu mutwe. Mbukati yagenze Fort Portal okumalayo wiiki namba waliwo abantu be battira abantu baabwe. Yagambye buli muntu eyafa bamuliyirira obukadde 5. Bannange nja kutta omwana wa Wangadya nkuwa obukaddaga ndaba oba Wangadya tooka abeeze endali nezi n'okongokamu n'eriiso n'erigwa wali. Omuntu bamuttira omuntu bamusasula obukadde 5. Wangadya alina amagezi mu mutwe. Mbwe ekisinza okutuuma emisango mu human rights kubanga tebafuna ssente ffe bye tusolovinga tubisolovingisa ki. Nkugambye tujja abaana mu kiyumba. Omwana alinga omundowooza gwe twasonderako okumutolosa. Alinga omuggu twasondera wano in fact omwana oyo yampa ne audio ngibakubire bannange neerabira. Omwana ogwo gwe twasondera abalala tucoordinatinga gundi ne tuluka ekintu paka lwe kituuka. Ulira system ya Katonda endala. Wano tugenze mu kyamateeka 28:12. Mukama anaakugulirangawo etterekero lye eddungi eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo n'okuwa omukisa omulimu gwonna ogw'omukono gwo era onoowolanga amawanga mangi so te. Bayibuli egambye bweti Katonda anaawanga omukisa omulimu gw'omukono gwo. Katonda agaba omukisa okusinziira ku kyokola. Eyo nnono namba eyo system eri awo. Omukisa agaba omukisa kwekyo kyokola. Tebakulimba mbu ekyamagero kijja kujja kikutomere. Bw'olaayo ekyamagero ekisobola okukutomera nga kyakuwona ng'obadde mulwadde n'osaba n'owona. Naye Bayibuli egambye Mukama okuwa omukisa. Awo omukisa ng'alina waaguteeka oba oluka bibbo gweruka ebibbo obitoneetone bulungi. Kati yanaawula omugagga amugjeeyo ng'agenda kwanjula. Asanga obubba agambe buno obubbo bwe mbutwale 40. Omukazi tebajja kumunnyima. Oyina ebibbo bimeka nti nnyinawo 40 atya njagala ebibbo 10.
nga byebisseemu bwe biti byebibbo 200 kubanga bwe ngende 40 ngenda genda ddala nga ngenze 40 njagala ebibbo 200 byebibbo 100 oyale ebibbo mu mayiro namba ng'olese birabo Mukama atadde omukisa mu mulimu gw'okola tafaayo oba mulimu ki naye oyina ky'okola Neriyo abantu abalina kampani nga zo zikola kuku rapinga ebyo ebibbo ebyo ebirabo by'abagole nga bo bagula ebibbo ne bibeera byabwe nakuwa contract nagamba njagala ebibbo 400 kubanga bamupangisa olw'omukaaga lumu abantu emikolo 8 ayagala ebibbo 3,000 Mukama atadde omukisa mu mulimu gw'omukono gwo tofaayo mulimu ki osiika mamba Mukama akuletera abantu ng'abalumye ennyonta ya mamba ng'omuntu abeera ku buliri bwati tulusawanya nawulira ng'emmamba n'agamba nedda ngenze kulya mamba najja nagamba mpa yawe ebifi 7 ye n'amala okulya 7 nagamba kati mpakingira ebifi 8 kubanga batata tetulina ebizibu byaffe Fugatata tuyine ebigundi ebizibu byaffe tulinga yingini osooka kugikira bulungi n'oteekamu oyiro n'oteekamu emmotoka n'ogiteekamu amafuta kati n'ogenda okola ezizo naye nga yeemaze okulya kati fugatata tusooka kulya naga ntemerayo kilo 2 kati ye tata bw'amala okulya kilo 2 nagamba kati ntemerayo emu kitundu n'akwata emu kitundu n'agitwala eka n'agibaleetera abantu 8 nga ye ogu yalidde 2 ate nga ne kweno kitundu kwali ate yali ebifi 4 ate ku bifi 4 buli lwe yeeyongeza supu bamwongera ekifi ebintu ebyanjagaza okubeera taate ebyo tulaba tugenda kulaba nga girasaba supu nga bamwongera ekifi amaaso ne gagendera ku sowaani paka ku ntebe n'okoma nogamba gwe olina akafi kamu ate oba okakwatako wire tosooka nnyama n'okazaawo ne weebuzaamu nedda maama nze mbadde ensaaga naye nga mu mutima ngamba naye bannayi bwe naabeera taata nja kulya ebifi ngenza obbeera taata nga ndi byange birala naye nteeka okuddayo abaana abo babawa ekifi kimu nange mbasasule ntuule ku mmeeza nga nzijuze ennyama bwe ziti bannaye nninza akaseera ako nja kukabaweerezaako ne ku intaneti naddamu n'asaba enva ne bamugera bamuteereddemu ebifi gamba oke nkadde n'osirika wamma wulira nzizeyo mu kigambo kya Katonda Bayibuli egambye Mukama omukisa sisitimu yiyo agiyina omukisa aguteeka ku byokola bw'obaako nekyokola ne bwe kiba kitono kitya His Excellency yatugamba teri mulimu mubi era Bayibuli egambye bweti ye Katonda abeerawo awo ng'akulaba ye abeera amonitaringa nabagamba ekintu ekyo gwe ne bw'oba tolabawo bantu ne bw'oba tolabawo muntu kola amazima gwe kola ekintu kubanga omwoyo omutukuvu waali ate buli byokola bigenda ku likodi nkugambye ebintu ebimu waliwo omuntu agamba nti Katonda ffenna atuwulira atya nti gwogenda okusabanga n'abantu abalala bonna basaba omanye essimu ezibeera ku mulongooti olunaku essaawa akasekendisi buli ssimu ng'egenda w'oba oyagala ogikuba wali okubyeko essimu n'egaana okuyitamu nga okubira bwire ne bagamba sole waliwo jjamu okuggyako mwenna nga mukubira wire omu naye ne bwe muba mukubira wire omu era omuntu ayitawo naye Uganda yonna buli omu akubira essimu gw'ayagala buli omu n'akuba wano buli omu n'akuba wano buli omu n'akuba wano oba wakavaako wano n'akuba oba wakavaako wano n'akuba oba wakavaako wano n'akuba eyo sisitimu ekoppebwa mu ggulu buli ssaala yeetuuka obanga mu palamenti bukyanga batandika palamenti mu 61 bukyanga batandika palamenti ansadi ya palamenti eriko ebintu byonna ebyogeddwa mu palamenti ogamba otya nti eggulu teririna ansadi eriko bikolwa byo obanga palamenti erina ansadi y'abantu bayo ab'omu palamenti ogamba otya nti Katonda toli ku ansadi ya Katonda ekyo waliwo kyebuuzizaako juzi
because speaker yalwanye to expand okukuba ekintu ekyo bakijjewo bakisiimule ku answered kye yagamba nti make sure that bana baganda tubabbako emwanyi yalwana okukijja ku answered iyo yakikwata era kwekiri buli mubaka we yenna gwe yagala okumanya mirundi emeka gye yayogera ku ssaawa mmeka n'eddakiika mmeka nnaku za mwezi mmeka mwaka ki byonna gye biri ku answered ya parliament okuva Uganda lwe yatandika okubeera ne parliament oba Obote bye yakola obukulembeze bwe bwonna bukyaliwo nga tewali na tekinologi ne amini olwaleero obutambi bwabwe butambula mugamba mutya nti Katonda talina bikolwa byo byonna birina okuva lwe wazaaliwo mukama abawo omukisa ekitutawaanya Uganda teina system mbadde nkulaga ne Katonda alina system era kyavudde governance ye kyevebeera nga eri equal nalabyeko abanyarwanda abakaba ayiwe data we Efraimu mama n'abanyarwanda mukaba Katonda mwenkanya mumaro tukabya amaziga namwe ne mugakabanga no wa mwafudde ate empajiruwaga Efraimu wama Efraimu mwaliose ne mufu Katonda taba kuba mwenkanya bannange ffe abanaku ffe twalikabyenga bo ne babeeraawo nga naye Museveni wuyo apapala okutereeza ebikolobero byatukoze Katonda w'eggulu gyali kale muwulire nga mmaliriza muyingire mu system za Katonda ekinsobera ku nsi system gye mukwata eryegi kuwasana kuzaala ebyo bye mubikwata mangu ebyo bye mwabikwata eyo yamu ku system za Katonda fe njagala kubuuze senga system ya Katonda senga yali muntu njagala mbabuuze kati senga bujingo yabadde akola ku switch y'obulamu bwa Uganda senga mumanye ekivundu ekiri Uganda bujinga akulagira ddala obukyayi mukama basogonyole mukama sogonyola mukama babye emitwe mukama naye waliyo gwe yayabiza wabula Katonda mwenkanya atajja kusogonyola teeka wanga mukama sinkana batabani bone bawalabo tukwebaziza olw'ekigambo kyo ekiramu mukama tata tuwe gavumenti egenda okuzimba system egenda okukolera abantu nga tekisaana minisita kutambula ministry ya health erina okuba ng'etandikira mu nnyumba awakanga ebyobulamu bitandikira mu nnyumba ministry y'obutonde bw'ensi obuyonjo nga butandikira waka mu maka okutuuka waggulu nga buli muntu alina capacity okumanaginga kasasiro okuva ku family level ekyo kye bayita institution Katonda yakikola ng'omuntu omanaginga Katonda yakwata obuyinza n'abutulekera omanaginga obulamu bwo gw'omanyi bw'obumanaginga ebisigadde oliwoza ku ssaawa eri buzannyise bubule bwonoone bugende bukwate bulungi oweebwe omukisa simple naye yo gavumenti ya Museveni buli kimu kiri wa Museveni bannange ffe twagala kuziika katusindike nabbanja ate ffe baatusiba gundi wuuyo nti kooti tezisobola kukola balamu yakola eyo ebeera gavumenti wamma mukama tuwe gavumenti eneetambulira mu system nga gavumenti yo bwetambulira mu system Katonda omwana Katonda kitaffe Katonda omwana ne Katonda omwoyo offices ziri ezi kati neziteekawo system ez'okutambulira mukkiriza osanyuse Katonda tuli balamu lwa kukkiriza ekituufu oli mulwadde ndi mulwadde naye nja kuba mulamu kiwedde webale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo buli omu musinkane nga bwakwetaaga mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bina tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina aliyo gamba nti ayi mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina kisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusa kimukomewo omutukuvu tusaba bye naffe ffenna n'era abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina Katonda omulungi ow'ekisa omukisa mukama abakole bulungi mukama abanjagalire mubeere n'okukkiriza Katonda waffe ajja kutuyisaawo mu byonna mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba
ASP Asimubire, Bible Politics.